Right. Ron Sport wonga bulijjo ogamba otya gyebaleko. So ebitabo biri katandikirawo wennyini tatandikireko wano ewaka wennyini nyonyo tugenda osooka ogirinnyira ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga 2026 tugenda kuba ne Grand Open y'amasaza Cup 2026 2027. Tugenda kubeera ne Buweekula ng'ezannya Kyaddondo kugenda kubeera Mubende mu kisaawe awo NTC wekigenda okubeera kigenda okubumbujjira. So basibo ne bannyawo mubeerewo tubeere ne official open ey'amasaza gonna ttiimu ezeetabyemu mu masengere ekibinja ekyo mugenda kubeera mu Ssese agenda kuzannya Bulemeezi tulabe Butambala ng'azannya Mawogola. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga 2026 tugenda kubeera ne ttiimu eya Singo ng'ezannya Kabula. Singo yekyazizza omupiira awo tugenda kubeera ne Bugerere ng'ezannya Kooki. Ani anaaguwangula olowooza gunaggwa gutya? Gendayo wagire essaza lyo. Tubeere ne Busujju ng'ezannya Buvuma. Busujju egenda kukyaza Buvuma. So weebito webiri abakubi b'amazzi abasajja abavubi abo Mawokota Kyaggwe gunono nagonno omupiira onooguwulira bannakyaggwe nabo tebatudde ttiimu bakolezeza ttiimu Kabiriiti. Tubeere ne Buddu ng'ezannya Buluuli Buddu yekyazizza kugenda kubeerawo ku Kitovu Arena awo genda okubeera. Tubeere ne Busiro Gomba gunono nagonno omupiira tegutudde mupiira gw'amaanyi. So weebito webiri wetweyongereko Bulemeezi banjudde ttiimu yaabwe eri abawagizi baayo oba eri ab'essaza ne Kyaddondo nabo babaddeko mu Kampala nga bakuŋŋaanya akasimbi akanaabayamba abasobodde okuwaayo mukozi ky'amaanyi n'abatasobodde nammwe abeeyamye katubasabire akasimbi mukafune musobole okuwaayo. Wetweyongerayoko omuvubuka abanyiddwa nga Dennis Omedi obudde bwonna yaniva e Rwanda n'agendako mu liigi awo ezigaba kasente okuli ya Saudi Arabia n'okuli n'eya Tanzania naye buli omu amwagaliza Saudi Arabia kuba bagaba kasente akasajja omulinzi afune kasente omanyaza n'okufuna opportunity eyeeyongerayo ebweru w'eggwanga mu English Premier League oba mu Italy oba mu France ayinza okugenda mu Saudi Arabia oba e Tanzania naye buli muntu yanimwagaliza Saudi Arabia. Ngero okumusabira Dennis Omedi mumutegeera kabagi nako ke yakuba. So yoyo omulenzi bannange nno tongera omuzabira abaddeko wano ttiimu ze Uganda zi KCC zani yonna ayiseeyo. Otweyongera ndabyeko ne Abdul Aziz naye ayagala kugenda eyo Russia naye twongera okumuteeka mu ssaala mwana mulenzi oyo omupiira agutegeera yabadde ne Charity awo gye yabadde nayo foundation yagabidde abaana emipiira engoye ebitabo byonna ebikozesebwa ku masomero twongere okumuteeka naye mu ssaala. Bwe tweyongereko ne tulinnyamu ku ndeege zino ze zittiimu ezajje e Bungereza mu English Premier League mulimu Arsenal, mulimu Aston Villa, mulimu Bournemouth, Brentford, Brighton, Chelsea, Coventry Town, ne mubeeramu Crystal Palace, Everton, Fulham, House, ne mubeeramu Ipswich Town, Leeds, Liverpool, Man City, Man United, ne mubeeramu ne ttiimu eya Newcastle, Nottingham Forest, ne ttiimu eya Spurs saako ne ttiimu eya Sunderland be basobodde okujja. So basibo ne bannyawo be mugenda okuzannya. Bwe tweyongerayoko Liverpool naye amaze okwanjula omutendesi omupya official amaze okuyingira ku Liverpool Adoni Ayora. So omusajja ono omupiira agutegeera babaddeko ne Alonso Bateta agenda kuvuganya n'abasajja ttiimu yagitute mu Europa lwaki nedda omulimu ajja gusobola omusajja ono. So weebito bibiri agenda kukozesa formation eya Klopp eyo 4-3-3-1 eyo ogimanyi gwe ogitegeera naye gyabadde akozesa wama Bournemouth ne kalwa jjukire nekubye Liverpool omwandawe. So ndoza Klopp ajja kuba ali nga amuwa obunotisi. So weebito bibiri bwe tweyongerayoko ndabyeko awo banominatinze bayanga Premier League player baba nominatinze ndabyeko Chaka ndabyeko Libi ndabyeko Liongo Muha ne Kobe Maino ne Domeni ne Kobe Maino ayinza okubalya kubola baye bambi ataddeko ku mbeera season eno naddala nga Casemiro agenda. So bayanga player betwinawo buno obudde buli omu akoze ekyafa. Domeni mumujjukira ku mupiira ogwo gwali guganya
oba yali Everton awo gwali guganye najja n'abikola. Kobe Maino wakati abaddewo omupiira amagoolo agakubidde ddala omujjero ku Liverpool nga bakuba ggoolo. Chike abikoze ye omanyi wakulabisa ne Calvin naawe mubitegeera. So webito webiri ba Player of the Year nominees mu English Premier League tulinamu Bruno Fernandes, buli kimu akikoze. Ono omulenzi tomubanja, mulimu Haaland yatutte Golden Boot mu kuteba ggoolo. Sofa ggoolo nga 24 23 ze ggoolo zateebye. Tulinamu Chike, mulina Daniel Rice ono abadde empagi lwagakwasa naawo wakati awo. Tulinamu ne David Raya akutte ggoolo n'ebisubi byonna ng'abikwatiramu. So webito bibiri bitambula basonde bannyabo. Mbaagala nnyo mbeera Lone Sport, bingi bigenda mu maaso. Nzi play-offs zigenda mu maaso zonna. World Cup friendlies gye ziri. So mbaagala nnyo mweraba bye beena abampere kye musinga okwagala. Mukama Katonda abampa